nkujjukiza nti oliku Byolaba Byendaba. Njagala kubuusa ku bantu baffe naddala mu Jjinja wano eriyo obubbi obweyongedde n'ebitundu ebyenjawulo nti kati eriyaga abantu abajja ne bapangisa katugambe special wayayo abavuzi ba special kinono mu kibuuke oli najja n'agamba nti ayagala self drive n'asooka n'agenda n'akomawo ogwokubiri n'agenda n'adda ogwokusatu n'abula n'emmotoka yo era emmotoka toddamu giraba. Abonna ababbi nabo beeyongedde mu Jjinja eriyo ne bannaffe ababbi ba bodaboda nabo beeyongedde mu Jjinja n'ebitundu ebiriraanyewo. So ebiseera ebisinga tukubiriza poliisi mwongeremu amaanyi mu byokwerinda, mwongereremu ddala kubanga ebyokwerinda bwe bigootaana embeera z'ebitundu bye tubeeramu biba bitandise okubanga bitulemerera. N'olw'ensonga eyo ekyo kikulu nnyo. Njagala okubanga mbuuza ku bannaffe abafumbo, abaami abali mu maka nga muli bafumbo n'abakyala abali mu bufumbo nga mugumidde mu bufumbo. Yes, tukimanyi olumu ebintu tebibanga bwe byasooka munno nga mwakasinkana omukwano gubaawo mungi, okwagalana kuba kungi, naye ekiseera bwe kigenda kyeyongera omuntu oba ki ekibatuukangako oli atandika okwetamwa munne eyaddanga amangu ewaka atandika okulwayo, omuntu n'atandika okujjayo empisa ze entuufu kwegamba n'ogamba nti bannaye ono kyekika ky'omuntu gwe mbadde mbeera naye. So tubasaba abakkiriza ne musimbula obufumbo, mugumire obufumbo bwe buto bwe buba gw'ojja kukyankalana olinnye emmeeza naye ku nkomerero yaayo byonna bwe biri tewali bufumbo bwangu. Ate nno muba mugenze mu kwanjula obanga ogenze ku kyalo eriyo enjogera eyogera nti munnange ovudde wano naye n'ekitanda kyo tukyokyezza ekitegeeza nti toddanga. So bw'otuuka eyo abakyala muwe abaami bammwe ebitiibwa, abaami muwe bakyala bammwe ebitiibwa, mukkiriziganye muteesenga. Amaanyi tegalya mu bufumbo, amaanyi tegalya amagezi. Buli omu okubeera omugezi walina okubaawo omuntu akakkanira ku banne. Kaakati n'abaami nammwe abakyala abafumbo baŋŋambye mbagambeko nti abakyala bano olumu baleeta abakozi okubayambako okuva mu byalo oba yonna gye bali olw'embeera y'emirimu n'obungi bw'emirimu n'obuvunaanyizibwa bwe baba balina. Omukyala yazaala omwana, liivu ye muweddeko, alina okuddayo ku mulimu atandika okukola, atandika okubaawo. Ate mu abaami ne mudda ewaka ne mutandika okukala abasani abakozi bano. Ekintu kino weekiri nnyo mu maka mangi. Osanga taata w'omu nju nga maama bw'agenda okukola akomawo asobole okuba ng'abeera n'omukozi. Kale bambi omukozi n'abanga naye olw'embeera y'okubaawo nti mu kyalo gye yava tayagala kuddayo n'asigala nga talina kyasobola kukola yadde okuloopa nti maama daddi w'omu nju muno ankolanga bw'ati ankolanga bw'ati. Omuzogo si mulungi. Abaami mulekeraawo okwegadanga ku bakozi bammwe. Omukozi ali ewaka yadde si wa kika kyo, yadde si wa lulimi lwo, si wa luganda lwo, aba afuuse mwana mu maka ago. Ekyo njagala nkibagambe mulekeraawo kya buswavu muswalira ddala. Kati mukyala wo amanya atya nti omukozi ali mu nju ate gw'omala ne weebaka naye? So embeera yo si nnungi nnyo. Erimu abakozi mwewale nammwe okulingirayingira ebisenge by'abamaama. Abakyala b'omu maka nga mulina abakozi mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe ne mulekera okukwala obuliri. Osanga omukyala nga bw'afuluma mu buliri adduka buddusi nga mubbi. Ogwo omulimu gw'okwala obuliri ate n'ojja ogulekera omukozi. Abamu bamanyira n'okumanyira n'osanga omukozi ewaka nga yayoza nnika z'omukyala. Bwe noddira bokisa za bbaawo n'oziwa omukozi